Nchaliko wano njakwata nchaliko wano ojimanyi batamusata nono bali bamutuweredde obutwa bamutte tusinga okwagala tubimanyi bakugaba kazibu basirize kuza basala banyankole naye saagala Uganda atulaba wonna wosinzidwa kubanga oli tuli bwayise wano waliwo muganda wange atugoberera tuli bwayise olunaku olwaleero waliwo Munnayuganda yatiddwa Coach Zebula Ssenyange wano wetuli bwayise yakubiddwa amasasi ekiro ekikesezza olunaku olwaleero wano wetuli mu bwayise Zebula Ssenyange omukulu w'ebikonde Nakinku atiddwa ekiro ekikesezza olunaku olwaleero katwogereko n'abatuuze abali wano kakati Zebula yakubiddwa amasasi ne bamutta essaawa zino abasirikale bakatuuka essaawa zino ne bagamba batuusa essaawa zino basibyewo akaguwa omusajja yattibwa emmotoka drone zaze bbiri tezina namba buleti ne bazivuga bazimanyi omusajja bamutuse ne bakuba amasasi ennyumba y'omutuuze omulala omukazi nakati essaawa zino ennyumba ye ayagala bagitereeze ekirala Museveni tumukoye tukyamwagala abavubuka abali Neshawa zino sawa zirinya lojjo kunoonyereza obukyanoonyereza bano bye bakola balowooza nti batunafuya mitima bongera gigumya bugumya so mwami Museveni agenda baganda Uganda tebagenda jirya gimalawo bagenda girekawo kuba n'abalimu bagirekawo bamutwalireko Uganda ye mukaveera entono Uganda yento era agenda nayo akivugireko eyo nayo bagamba ndiwa abagagala nnyo sako tubulire kyabadde wategeddeko ku kyabaddewo kyabadde kitya musajja yadusi basajja bazze mu drone bbiri nezipakinga wali nga tezirina namba plate ng'abalimu bambadde ebyambalo ng'abalimu bonna bambadde ebyambalo bya bulaka nga bayina emmundu ne bajja omusajja ne bamukonkona ewuwe bwe balabye nga bwe bategedde embu gyali bateeka mukazi w'ennyala ne bagamba tuwe omusajja gyali ye n'ayitamu ababadde bamuteeze buli wamu abandooza bamulabe wano ng'adduka omuntu atali muyeekera talina na mmundu bamukubye amasasi nga 10 nga kaweesi Munnayuganda atulaba tuli wano bwayise mu St Francis wakati wa St Francis ne Katogo zone mu kitundu ekyakawempe y'Amaserengeta nga bwe mulaba embeera ya nnaku kaseera ka kunyiikaala abantu baffe ab'ebwayise abantu baffe ab'ekawempe tukubiddwamu encukwe omu ku bakubi b'ebikonde Nakinku Coach Zebula Ssenyange mando abasajja bazze ekiro ne bamukuba amasasi twogeddeko ne Namwandu n'atubuulira ebimu ku ebyo ebyabaddewo atutegeezezza nti nno bazze mu drone abalala bagamba zaabadde 5 abalala bagamba zaabadde 2 naye Namwandu atutegeeza n'atugamba nti bazze nga gwe bagiridde bamumanyi ye Coach Zebula Ssenyange ne bayingira mu nju ne bamugoba n'abuuka ekikomera n'agwa wabweru bwe yabuusa ekikomera n'agwa wabweru Namwandu antegeezezza ne bayingira munda abalala ne babuuza Coach afulumye kitegeeza babadde bamumanyi n'abagamba addusa agenze omusirikale n'agamba eyabaddeko omuwanvu okusinziira ku Namwandu omusirikale n'agamba nti kale kirungi bw'aba afulumye agenze agamba yabadde mu kiyumba kya nkoko Coach yabadde ku TV ga Mwami Museveni kireto Zebula Ssenyange n'abadde magezi nnyo wa NRM nnyo ng'alaba TV speech ya Museveni yabadde akola ku TV mukyalo we ng'ali mu kiyumba kya nkoko so bwe byabaddewo ebyo n'abulira omusirikale nti omwami
wanga afunye musirikale n'agamba kale ekyo kirungi ne badduka emisi ne bamugoba paka lwe bamuli wano bamutide wano mubadde basenyange wano we bamubidde agamaliriza nga boolaba so embeera bwetyo bweri wano we tuli ebwayise embeera bwetyo bweri Coach Zebra Senyange akubiddwa amasasi mu kiro ekikeseza katugende tulabe bidiwa so ebituli by'amasasi wano we tuli munnange atugoberera wano nesasa eddala lyayise wano obudde bwabwe mukoleramu bwakoze eki baweddeko nga babakwatidde awo abamaduuka naye kati essaawa zino bagenza okuba omuntu ssaawa 6 abebyo abadde bakuuma muno abalawuna abadde babadde bafudde essaawa zino kati butambula bameeri wano butukwata ne butukwata abavuga mutambula leeti obudde bwaweddeko abamuse batambudde budde nga bukyali kumakya era babadde bo balazeewa kutta abantu ne babamalawo lwaki bakwata omuntu atambula ebibye ne balekerera abatemu bo nga bbe ekitegeeza be batemu era be batukuba baleke okutugamba nti batukuuma kafiyu kati obudde bwanga badde bwaweddeko abo abamuzibye ekisingo bayiseewa omuntu n'omukuba ekyeggulo gwanjasaza ekigenda mu maaso kyakwenyamiza nnyo eri abantu baffe ab'ekawempe era bino bulijjo bye tugamba bannayuganda nti tuteekeddwa okulabika nga twebeereramu gavumenti webanga esse musajja waayo Coach Mando musajja wa Museveni abadde amuyirawo omubiri kitweraliikiriza nnyo ku balala abawakanya gavumenti Mwami Museveni atugamba sekiwalingi ya future sebo Mwami Museveni eno ye sekiwalingi ya future gy'otugamba nga abaana bo abazzukulu bo osindika abasajja bo ne babeera nga bakola ebikola ebifaanaganako bwe biti so tulina okukkiriza olunaku olwaleero nti bannayuganda ekikoleddwa wano kino si kipya batta Kawesi batta bassa abantu bannyo kati basse Zebra Senyange okweralira kw'amaanyi ekisinga okutukwatako ffe ng'abakulembeze Zebra Senyange bamutidde mu kiseera nga tugenda mu kalulu abavubuka bano abali mu 10,000 ab'ebwayisa ab'ekawempe Senyange yabadde abakkakkanya olwaleero banyize komanda waabwe abadde abakkakkanya tetumanyi abavubuka bano agenda bagamba butakola birala byawukanaku ebyo ebisuubirwamu so kweraliikirira bwe kuli awo gavumenti muveeyo munnyonnyola abantu bano ekisinga obukulu si kunnyonnyola ekisinga obukulu kutuwa assurance nti ebikolwa nga bino ebyobumenyi bw'amateeka tebigenda kuddamu naye era ne bwe tunaayogera tutya tebakyalina kye bagamba ggwanga lino akaseera kawedde ennaku z'omwezi 14 omusaayi gwa muganda waffe bannayuganda ne bagenda okubanga bagusasulira abawulidde ng'omusajja oyo bamukuba abasajja bo nga bagenda bugenzi mu maaso kukola ki kukuba so embeera bwetyo bweri olunaku dictator lwanaavaako bannayuganda ffenna olunaku lwetulijaguza tujja tugamba n'abaana b'abaana amagulu bagamenye kati batta abantu baabwe kati yefudde nakuswalira ku nswazi kati atta abantu be ali mu kutta abantu be so embeera bwetyo bweri gasi tufune bufunirwa olubinja asale wano embeera bwetyo bweri asale wano addemu agattemu tuli wano eno ebwayise akaseera kakusobozebwa nga bw'ogoberera wano we batidde Coach Zebra olaba bamukubidde amasasi mama oliota kyalo tidde okwogerako naffe sebo
Komando soko tubulira badde omumanyi. Badde omuyita otya? Kyabaddewo bakugambye. N'abagamba munsonyiwe. Bamukuba. Gobeera wa? Beera eri. Bawudde amasasa. Kuba. Neku Eden. Nakusasi. Bamukuba amasasa 2 mu mutwe. Okay. Sebo kicho omanyi ku kyabaddewo. Ekyabaddewo ketubadde wali eri wa Ali chairman Ali awo. Yes. Netufuna amawulire nti wa ready to mbere ekyanka. Ye nyini nga yatugamba yogera amawulire gavudde mu ye nti embere egenda kwononeka osajja gujjo wa ready to netukirira. Buli omu ne yeeseka ne tudduka. Ng'abagamba ku simu ng'abagamba ati. Just no yafunye information naye yennyini. Wamuwulidde nga yakyogera. Just amawulire gatuse kwa batugamba nti Zebra yennyini agambye nti obusajja bukola ki bugenda kukirira buli omu atambula akole kyaddeeka. Netukirira twabaddewo ne Medi Haiti awo ne bakyali ne bagenda. Era ne twamala tugenda n'enzira ewaka. Naye nakatuuka ewaka nga nakamala okugula capati empira amasasi nga gavu. Esasi okutegeera. Kati okujja okufuluma nga bagamba Zebra bamukubye amasasi. Bamukubye erimu wano kulago ne limuyuza n'omuyuza wano. Bamukuba n'amalala 2 mu mutwe. So embeera bwetyo bweri munnange bwayise we tuli wano wenyini wano we bamutidde. Embeera bwetyo bweri kaseera ka kuyongobera nakwekubagiza we tuli wano. So twagala kuddayoko okurecountinga nga bwe byabadde. Soka tuddeyo waka tuddeyoko ewaka. So wano we bamutidde naye bwe yabadde atambula ngadduka yayise eno katuddeyoko tugende ewaka wa Coach Zebra kulaba ekyabaddewo kyennyini. Tuli wano bwayise mu kiyongobero. Ndi mama nkyaliwo. So again so tudda tugende no wa Coach Zebra bamutidde. Tuyita wano eno gye bamugobedde ngadduka tudda wa Coach Zebra gye bamutidde. Muganda nga mitawaana bana tawaana muganda wange. Mbeera bwetyo bweri be bantu beekawempe boolaba amaziga oluvannyuma lw'okuttibwa kwa Coach Zebra. Bamanyi kye baakoze maani ngabuulira tebamanyi kye baakoze. Oyo gwe basse abadde musajja alina solo game mbogoma zisika tebamanyi kye baakoze maani. Be basajja ba Coach Zebra Senyange wangi waje kampe kati ekyankala nyembere ekyankala. So abadde komanda tubadde tetumuyita Zebra. Oyo abadde si Zebra abadde komanda. Zebra abadde komanda abadde tayitibwa Zebra abadde komanda. Kati komanda bwabanga attiddwa mu ngeri efaanana bweti ate nga abamusire nyini basajja be fere tumanyi bamusire bamuse naye kye bakoze tebakimanyi. Zebra adasobola okugamba abaana nti temukola fujjo abaana ne bakuuma eddembe. Kitegeera Zebra badde asobola controlling abaana bonna mu ghetto zonna mu boxing community ng'asobola bagamba abaana temukola fujjo ne bawulira eddoboozi lya Zebra. Yenna yase Zebra ffe tetumanyi obaani neyo naye yakikoze ffe tetumanyi kiddako.
mbeera bwekyo bweri takwata mundu zebula takwata mundu kitulumye nnyo bamusenga we batabaka wesi kitulumye nnyo kyamaanyi kitunyize fe abeebwayisi kitulumidde ddala Seeka Bashir tetujja kisirikira kisusse basa abasiraamu bazine ku bantu abatakwata mundu kinyumanzi maziga mangi wano toyinza kulumba muntu atalina mundu n'omulumbisani mundu n'okuba bukubi bullet awatali nsonga kikolwa kyafujjo kye batukolako nga bageto youth mbeera bwekyo bweri wano ebwayise mbeera bagezako kulaba babonja kyetuzaako naye kyebatukoze kibi nnyo owulira otya nga komanda wo bamusse bwe bati sina komanda nti wazi komanda wange nze Zebula yanfudde ekikyendi Zebula ye muntu atabbangako wadde akabiriti k'omuntu we naye bagezako kulaba bavuka kyetugenda kuzzaako okola kimanyi kyabadde atukumaakuma abadde atubuulira netubeera wamu netwebeereramu tutakola nsobi zonna kuba tunoki abadde atwagaliza okubeera abakabi naye kyebatukoze kibi nnyo kino kibi tuli banyiivu naye babondya mugume abantu ffena mugume kiddako mu kimanyi 2021 muganda wange amaziga agakuyitamu blood kiki amaziga gampitamu olwamunaffe kooki waffe komanda Zebula omusajja abadde omuntu mulamu omuntu w'abantu atera tugamba muleme kwenyigira mu byabufuzi muleme kubanga muwanyisiganya ebigambo atugatta nze yanfudde kikyendi ndi bokisa nva Luweero naye oluwulidde nti Zebula yafudde nkedde bukeezi kulinnya naye nyoleddwa nnyo babokisa bannange bonna mwenna mbakubiriza tubeere bagumu tugumire wamu ffenna tunyolerwa wamu nti kitukwatako ffenna ne bakokyezi naye tufiiriddwa omusajja abadde asobola otugatta babokisa ne bwoba ofaanana otya ne woba ofaanana otya abadde asobola otugatta ffenna Zebula nze siri bokisa siri bondya abadde takyali wababondya yekka Zebula abadde buli muntu yenna ng'amukwatanga wooboze Zebula neiba wange awo naye wano tewabadde tewakyaliwo obubbi bwonna ku kitundu Zebula abeera mu byemizannyo byonna mu ludo abeerayo ne muzannya naye mu mbeera yonna mu mupiira abeeramu Zebula tetufiiriddwa ng'abeebwayise wabula tufiiriddwa ng'eggwanga lyonna Zebula ava wano agenda e Luweero n'abagamba abaana baayo bonna ne bamuwuliriramu naye abakoze ekintu kino tebamanyi kiki kye bakoze tebamanyi buzito ki bwa Zebula tufiiriddwa omuntu w'omugaso ennyo eri si basajja bakulu nze ndi musajja mukulu naye Zebula abadde andaba nampa respect ey'ekika ekyawaggulu ate nga siri bondya nansanga naŋŋamba muzeeyi wange tufiiriddwa omuntu ow'amakulu ennyo mu kitundu kino okutwaliza wamu eggwanga lyonna weewaawo toyanza nnyo embeera bwetyo bweri tukyali wano bwayise buli gwolaba ebigambo byamuweddeko twagala kgenda mu maka g'omugenzi Zebula yesebo taata nga mitawaana bannange weewaawo so wetugenda wano tulabe oba tunaayogerako n'abamu ku baabaddewo embeera nga bwe yabadde gano ge maka g'omugenzi Zebula so tutuuse wano ewaka kyandala kitalo munnange kitalo munnaye kanzide mukama mukwano guma tulabe wanjima tuyingira munju nga mitawaana bannaye tugendeko munda wano
Omukyala ali tuli wano okulaba omukyala Namwandu ono ye Namwandu omugezi Zebra, Namwandu wa Zebra. Tuli wano bwayise maka g'omugenzi Zebra Ssenyange oyo gwolaba mu jampa eya red ye Namwandu wa Zebra eyabaddewo byonna nga bibaawo ye mukyalo oyo gwolaba. Oyo aliwo aleese eddagala aleeta amazzi. Maama kyabadde kitya olunaku lwajjo? Olunaku lwajjo naabutwala statement kumaliriza. Olunaku lwajjo nabadde naleese obukoko obwo okubulunda. Kati zabadde mu ssaawa 5 naye nga bakamere mu bukoko buno muveemu nga mutaddemu lumu ebbugumu. Ngende mpumula omulundi kigumu. Nagenza owulira nga mpulira ng'ebintu bikoona biyiika. Neneebuuza kiki nenifuluma. Nenadde nfuluma bwenti namusiganyiza ne Zebra. Nembuuza kiki teyanzizeemu kati nze nengenda neeyongera eri mu maaso. Bwe nagenza okubikulamu nti kati nga ndaba abasirikale bangi. Abasirikale we bali bangi ne bagamba open the door. Kati nentya nesooka nyimirira. Simanyi oba eddakiika yaweze kuba yasuse namu. Neŋŋamba kati nga mpulira nkunze nga baba nkola ki neŋŋamba kana banga open the door nenzigulawo olugi nenzijjako ekkofulu. Bwe nagguddewo bwe nti omusirikale omu n'ayingira abadde ne pisto n'aginteekako bw'ati. Nakusonga pisto mu mutwe? Naye bangambye kakini nenzika wansi nefukamira nteeka pisto nangamba Zebra aliwa. Nemugamba simanyi Zebra gyali. Naddamu nambuuza Zebra aliwa nga banne bwe bayingira. Nagenza okulaba nga badda sides eno neŋŋuma nenyimuka. Nembagamba temudde eyo bannange wano ekisenge kino kirimu baana bange eri mu manki waliwo mutabani wange nefuluma nabo nempita mutabani wange nemugamba Isaac fuluma wanika emikono waggulu nenzikakkana awo wansi nenfukamira. Kati bwe nafukamidde omusajja najjayo oba batuuni oba kakiika vaayo kati nekawanvuwa nakuba mutabani wange. Kati omusajja omu omuwanvu naŋŋamba jjangu tugende nantwala mu sitting room nanfukamiza nambuza Zebra aliwa. Nemugamba simanyi Zebra. Neddamu nambuza Zebra aliwa adduse ng'akakkanye. Nemugamba nagamba okay it's okay bw'aba adduse. Nadda n'abeera ne banne eno nankwasa munne ne tudde eri wabweru. Twaze eri wabweru abasajja ababaddewo abasirikale abalala ne baŋŋamba kakini naye nenfukamira wansi. Bwe nafukamidde wansi nembeerawo awo. Kati newajja omusajja omu ng'ali mu leeya ayambadde jaketi ya brown. N'agamba oyo ye mukyala we waliyo n'abaana. Kati nadde nsitwaba nti omutwe okumulaba ne baŋŋamba tozaawo omutwe wansi. Nenzizaawo omutwe wansi bwenti. Nagenza okulaba omusajja yambuuza Zebra aliwa ng'afuluma ng'adda ku left. Bwe yazze ku left nembeerawo nga nfukamidde nga mutabani wange ali eno n'abasirikale abalala. Kati bamaze mutabani wange ne bajja naye wabweru ng'awanise emikono
ne tubeera alifu emin bonna ne bava eno side eno eya left bavaayo bonna ne kubeerako omusirikale n'agamba bano ate kooli abo baleke tebalina buzibu ne bakwata ekkubo ne bagenda ne tukumawo munda kati twakomyewo munda neyiba wange najja n'ambuuza mwami Senabulya mama Diva muli bulungi ne mugamba tuli bulungi kati ntangamba kino kibadde ki ne mugamba simanyi ne mbuuza tatawalira kyakugambyeko ne ngamba tewali ne tusiriikirira ne ngamba tuweere ebintu endabirwamu tuzijjewo tabani wange n'agamba bwe tunaazeera nga tata tanagira tuzirekodingi zibeere kuki ku simu bwanajja tunaamulaga ki ebibaddewo eturekodinga kati twabadde tumaze okurekodinga tugenda kwera tugenda okuwulira bagamba waliwo omuntu gwe batidde wali nga nziruka ngene ndaba omuntu nenzijukira ndese essimu mu nju nenzira okunona essimu mutabani wange n'agenda nabadde nzirayo nga maze okufuna essimu mutabani wange n'akomawo ne west bag ye ng'agikutte n'aŋŋamba papa bamusse nandaga west bag ng'ejjudde omusaayi nengenayo nenkonfaminga naye nga abaami abazze wano mu bungi bwe babaddeko emmotoka nazirabe zabadde enjeru nga zipakinze wali opposite outspan ebyenamba saabira naye abantu bagambe zabadde numberless nga ziri tinted naye ze nazirabe zabadde emmotoka bbiri bazita drone naye bonna babadde beesabise nga tosobola kulaba kino ekyawaggulu nawano okoma kulaba wano wooti nakano okalabira wano booti ng'osigazaawo maaso gano bwe kati nga koolabako kokka nga tusobola tegeera nti ono yaani oba ono yaani kati mama mu nnaku bino nga tebindabaawo emisana kyabadde kiti embeera yabadde etya era kooki ayinza okuba yadde akubuliddeko okweraliikirira oba ebyetoolodde obulamu bwe twazuukuse naale nina okunayo enkoko ezo oba ozibuukinga osasula half of it nangamba kangenenete sente nkuwe sente ogenda ogule ki osasule balance w'enkoko ogule n'emmere yaazo na buli kimu ekizigenderako naye n'agenda n'akomawo kuba yangambye alina meeting gy'alagamu eri agent n'agenda mu meeting bayisaamu zaabadde mu 7 oba 8 awo n'akomawo emisana n'abeerawo naffe naddamu n'afuluma n'agenda namala n'akomawo akawungeezi kawungeezi ekomye essaawa nga mmeka maawo yakomyawo nga ziringa mu ssaawa 1-2 emu awe wati lwakuwongera ebikoko no gyadde embuzi obeera olina okubeeramu buteegatta biki kati namuwulidde ng'akomyewo nga bagamba akulaba muzeeyi ali ku TV kati abaana bonna ne bavaayo omuto n'angoberera mu nkoko omulala addako Bivina nasala bagenda nabe omulenzi yabadde muli mu room ye kati ne tumulekayo mu sitting room nga ye alaba TV eka ffenna tuli sides eno so tewabaddewo threat yonna ku bulamu bwe mu nnaku ezisoose oba abantu bamulondoola oba mbeera gy'otategeera kubanga nze mbadde manya ekimu stress nga kintu kimu yali expecting a fight e Russia ne bagikansolinga nga mubuuza nagamba fight eno yampisa bubi nali ngyetegekedde nnyo nga kimanyi kyekimu so bwaba nga obaddewo ekimusumbwa ebadde fight gye basazaamu naye sigamba nti obulamu bwabadde yeraliikirya ekintu kyonna siinaako kureti yonna gye mbadde sofa security ziri mu ssaawa 4 plus ab'ebyokwerinda bakugambye eki ab'ebyokwerinda uno omukyala atwala statement nga namwe naye tonnabafuna kirala kyonna bakubuuza o anything ye mukyala Mase omuntu Uncle Gideon mwami Kabanda Uncle Gideon connectinze ku muzeeyi His Excellency Museveni nenjogera naye ne munyonyola buli kimu n'agamba kasindike abantu abanoonyereza ekintu ekigenda okubeerawo genda tuweereza n'amakubo. So oyogeddeko ne President Museveni ku makya yessimu gye nkusanze ng'oliko wano? Yes. Ye President bweyogedde naye agambye eki? Agambye kitalo nnyo kitalo ddala naye agenda kunoonyereza atuuke ku ntobo ya buli kimu akimanye.
Okay. Kale embeera bwetyo bweri wano ye Namwandu mukyala Mase mukyala wa coach Zebra Senyange ebwayise wano wetuli munange bwe bityo byosobola okulabika nti notegeera manyi nanga mitawaana munange so embeera bwetyo bweri so mbeera bwetyo bweri munange tugoberera tuli so bwetutyo bwetuli embeera bwetyo bweri muganda wange wano wetuli bwayise kaseera ka kwennyamira kaseera ka kutiituwala nga bwokirowoozaako buli omu maziga kubiranga nabiwo kaseera ka kwekubagiza bino ebibaddewo olunaku olwaleero wano wetuli ewa muganda waffe Zebra Senyange tujja genda maaso nokubanga tubatuusaako bino n'ebirala bingi kuttibwako kuzzeemu eryakyekanga nga mukyala bwakunyonyodde bwobanga badde gyotugoberera naye tulina okukkiriza nti kino kigula lugiko ebyokusomozebwa kutulimu ffenna ng'eggwanga otubagamba nti nobody is safe kino kyekiba kitegeeza bannayuganda teri ali safe Zebra Senyange wadde musajja wa Museveni ebitagambika nobwayise wano mu Kawempe naye abasajja bazze nga mukyala Namwandu bwakunyonyodde ne bakola kibakoze so teri ali safe saawa yakwebeereramu kino bajjukiza obuvunaanyizibwa bwemina okulabika nga mukola lunaku luli ennaku z'omwezi 14 okuleeta enkyukakyuka eya namaddala Uganda ebeere ng'efuna obwenkanya buli omu mu layini ye buli omu mu mbeera ze nga ensonga bwe zinaaba zitambula. Tomorrow go to the work. Several.